akabuliriro akafe ndoza mwakamanyira kasirikiro ke kalwanya eminya akabuliriro kakano tukazjewo tukomyewo mikolo jemberako boba baali bakugattidde kerubaga mwekerezia katolika ngomanyi kye bayita Tuesday class tosobola kulaba Ssaalongo Walusembe noba nga tomumanyi muzzukulu wa Walusembe owefumbe ebakka uli untye ibuka chimwe uli chapiri nyuli uli nga chapiri na bakakofera ko kubye ikwetyo botobera nkuwangalia kunsi kuno tekedde okubanga naye eriyo embaga gye bakoze wakali embaga mmeka kati asinza zikubulya muwendo kubanga kutandika okuva 2 ngoyogerera Tuesday class gye myaka 24 hijo kabiri ena 2014 myaka 2 kati nga oli mu Tuesday class obuulirira abafumbo kyekyo guli myaka emeka abuulirira abafumbo sewe guno ntambuza gwa 84 mama osinga president Museveni mwekito banga 2 kyoko kyali mugumu ndakuweza emyaka 84 panange Guba kuzala 1943 President Museveni alaga bamuzala 1943 kyoko ukyali mugumu nnyo naawe ate bomutunuulira yise nego kyali w'amaanyi nego gye banakuba ngamba gyenkubiraje okwogera byotategeera mbitegeera kubanga gwe nabo olina 80 mugumu kati naye oli w'amaanyi kati ye olowooza ali mwemeka ayinza okuba nga asobyamu 8 atulimbalimbira tudde ku bituleese Tuesday class njagala kusooka kutegeera Tuesday class kyekiki mubaga aba Tuesday class omubaga tugenza mu Tuesday class neddira nga ffe bannamikolo bagenda owa Tuesday class tumuwadde cake owa Tuesday class abeeko kyayogera Tuesday class lyeggunjuliro lyabo abenyonyeza obufumbo obutuufu netubagunjulira twasooka ku myezi 4 naye oluvannyuma tugenda tusesulamu ne badda kwesatu awo Bishop Ssekamaanya yali ayagala nnyo okulaba nti abantu abafumbo bano basomesebwa emyezi 4 egijjudde naye laba nga awo abakalubirirwamu ne tukireka ku myezi 3 omuntu batenda kola mbaga mumusomeseza emyezi 3 nga musomesaaki byebikwatagana n'amaka ubufumbo bwennyini engeri omukazi olina mukwata otya omukazi oba olina okufuna enkwata gy'omukwatamu mulina okufuna okubeera n'entegeeragana gye mutegeeraganamu ne mukazi wo nga timweboola okweboola oyinza okubeera n'omuntu naye ate nga temujjangana nnyo nga temukwatagana naye teeka okuba n'omukyala nga mukwatagana mu buli kimu so bwe tubeera mu Tuesday class omu nga mubuulirira ngenda okwekanga nga gwe nali nfunye tetukwatagana bulungi mukola muti oyogedde ku kirowoozo kya Bishop Ssekamaanya eyatandikira ddala ekirowoozo nga gati abantu basome emyezi 4 egijjudde ekigendera kyogamba kyali kikigoba wayingira Tuesday class okutandika okusomesa ng'ayagala ki okusinga ye muntu okuyingira ekintu ekyobufumbo ng'akitegedde amakulu gaakyo kati bangi balemwa nnyo obufumbo ng'ebintu bibalayira tebabimanyi so mwayagalaga myezi ginena mumukunye bulungi oli agera ogamba nti naakwagalanga nga mumugambye bingi ategedde newakyayogera ekintu ekyo naakwagalanga so sikumala gajja mwalabangako ku mbaga ze mwasazangamu eri mu Tuesday class kati bannatuuka eno kiba wabaawo ababalondoola kubanga omusajja ayinza okujja okwewandiisa n'omukazi ng'omulala ate ng'abadde ayinayo abakazi ki abalala kati najja yewandiise neyewandiisa ebatandika omulanga nikuba aliwo abamulondoola mu Tuesday class era ensonga ezo nga nazireeta bwazireeta tuziwuliriza bw'oba oyinza okwanjula abakazi nga 8 naye mubakazi 8
n'olondamu ki omu ow'okkuba empeta kati bali so oli olwokuba bamwanjula tekimuwa garanti nti ono omusajja yanyanjula mwera najja n'ayomba ennyo okulaga nga obufumbo yabuwandiisa kubanga ennaku zino oli bwakwanjula n'awandiisa obufumbo aba mutuufu bwakwanjula kitwala emyezi 6 nga tannakuwandiisa ogenda wa registrar neweewandiisa nga tannakuwandiisa wa registrar ate era tolina kuleeta nsonga ezo n'okugyawo ng'agenda n'akwanjula agenda akuwandiisa wa registrar mu myezi 6 naye era bw'akanjula bwete emyezi 6 atakuwandiisizza ebapoteya mateeka gammwe nga malala ya gavumenti lyebadde ate oyinza okuzaala mu bakazi nga 5 bakazi 5 bw'obazaalamu era oba olina okulondamu omukazi omu ow'okuwasa gwe tekikweyinula okuba nti yinza omusajja yanzaalamu abaana era mbadde naye kumala emyaka 10 ajja kufuuka ki omwami wange kati ebyo mutunuulira mu Tuesday kiraasi era yensonga lwaki bateekawo n'ebiranga ebyo okubalangira mu makereziya ag'enjawulo mu bubondo mu parishi okuwa ekirango n'okitwala gyewazaalibwa maya gyewabatirizibwa negyobeera ne bakadde bwe gye babeera ebirango ebyo n'obitambuza ate kutuuka nga ebirango biweddeyo n'ogenda n'okola ki n'obinonayo era bwe batonaa kubinonayo tebakukola ki tebagatta oteekedde okumala okubinonayo n'obibaleetera nga kugiddeko n'ebbaluwa yaani ya bwana mukulu agamba nti tulanze ebirango bino bina tetufunyeyo yadde kazibu omusajja ono walusimbi mumugatte wadde wabadde yazaala mu bakazi 8 alonzeemu omu ataliiko mbojjanyi baleka bajja ne bakola ki kakati mbuuliraako abantu abamu batubagala Tuesday class abantu babeereyo mu kubawemula buwemuzi muba mukuwemula muba mukola ki sebo siwemula kubanga bw'ojja mu Tuesday class oyigirizibwa eddiini n'ogimanya mu ddiini mwogenda okugattibwa amateeka gaayo gakikaaki oyingidde ekikatuli ki naye abakatuli omukyalo omufumbo weeyisa bwotyo omwami omufumbo weeyisa bwotyo banna abafumbo ne bassa abafumbo ne baba bagamba n'ekirala oteeka okuyigirizibwa eby'omu maka eby'omu buliri n'omanya ki kyogenda okukola ki okukola kubanga bwogenda obufumbo ate ebintu ebyo bimpulikira bulala obufumbo Katonda yabuteekawo lwa nsonga 2 esookera ddala enkulu kuzaala baana ey'okubiri kuyambagana ng'omusajja naani n'omukazi kale n'olwekyo bw'ojja mu Tuesday class ekintu kye bayita kuzaala okisomesa nnyo okusomesa kubanga abantu baawukanye lwa nsonga za buliri nebawukana oyo takyatuukiriza bufumbo nsonga z'obufumbo ekintu ekikulu kubeera wamu mu buliri ali mumala okubeera awamu ne muyambagana buli omu alina okuyamba munne so obufumbo buno ekintu ky'obuliri kino mukiwa nnyo value kubanga kyekikulu era kyekibwegatta omusajja n'omukazi katono bwe mukituukako nga mukisomesa mukyogerako mutya bakirere kyoteekeddwa okusooka okutuusa era waliwo mu bitabo ebyawandiikibwa olwokuba saatambudde nabyo waliwo bagambira nti lwaki Katonda yassa essanyu mu kikolwa eky'obufumbo Katonda lwaki yekiteekamu essanyu ekikolwa eky'obufumbo kyeki omwami ne mukyala kwagalana mwami ne mukyala okwagalana imuyinza okuba nga mwagalana naye nga temulina kikolwa kyonna kyemukola omubenaraavu ndaavuya mwetyawo gundi mukwano gwange so Katonda ateeka essanyu mu kikolwa eky'obufumbo ekyo ekyokwegatta kiyitirivu nnyo kirimu essanyu kyekinyusi Katonda lwaki yakiteekawo bantu bagende babeere bameka bombi bagalane n'omukwano ogwaki ogwannamaddala omanyi nze kati ndi mukunyumira nze sibirangako mu Tuesday class kati nfuule omugole wo
bakundeetedde ne munnange babatandeta nani anajja yenna otutandikeko awo mu kikolwa ekireeta essanyu olwo otugamba otya ng'osabisesabise abantu obutabagamba nti abo bagenda mu Tuesday class babamu bya budu okusabika tekiganira nze ekyampeesa erinnya erya Profesa gwanze bampita Profesa Lubaga era erinnya lya Profesa baalimpa mu 2013 nga Faaza Buya akyali luddawa Lubaga wano ku Kitebe mumanyi musajja omuwanvu mulungi ennyo eyo bwe twalinga ali naggulu kati nampa nagenda nafuna nalwala we nalwala neŋŋenda mu ddwaliro emulageyo ne banzijanjaba nenkomawo kakati najja abuuza omwami omu kati eba yaani nambuuza Ssaalongo oyo asomesa ki ekikulu ennyo mu Tuesday class omwami munamugamba nti Sabujeti gy'asomesa nga nkulu nti ki nti nkulu tiye kale n'alyoka agamba nti n'atya okukyatula alyoka nti kakati kugamba oyo Profesa era awo bwe lyatandikira mu 2013 erinnya eryo Profesa so abafumu bakwita Profesa era wonna neogenda Lubaga abuuza gwe Profesa wa Tuesday class lwaki kubanga ngenda diipa mu kintu ekiyitibwa obuliri ekisenge okiyingira nnyo kyekyampeesa erinnya erya Profesa era nekimubaawo ne bampita nemunyonyo ngenda nempayo nayo lesoni balina abasomesa ona lesoni enyingi zetulogaba tuweeyo entonotono olwaliro ku kagolodi kaffe abantu bamanye bagende nti Profesa oyo bwakwata wana bamuyita oyinza obutamalayo zonna lesoni nga bonogaa nti introduction to biology kakati lesoni enkulu ddala ya mu kisenge lesoni yange enkulu era ne ku program atekako oyo yasomesa ebyaki ebye mu kisenge gwe omukazi omusajja muyina kwekwata mutya ne mukazi wo era kiki muteekeddwa okulaba nti mufuuka ab'omukwano mu kisenge kubanga ekikufumbisa n'ekikuwasisa ewammwe wali olya mmere yaliyo ne ssente nga muziina n'ennyumba nga weri n'ettaka bwaguuba era naye n'ovaayo ojjoonyoonya omusajja akuwase ate naawe omusajja n'owasa omukazi ekyamukoleesa si kumutunulako butunuzi naye wajja mwegatte mwenna musobole okulaba nti mukola ki mubeera wamu ate nga muwaŋŋana omukwano ogwa nnamaddala omukwano ogwo bwe gubula mu bufumbo obufumbo buba bufu tebubeerawo wotali mukwano tewali eki bufumbo naye abantu ennaku zira ekibanobya musajja tampa mukwano era aba ategeeza ki kyaba ategeeza kyoyagala nkubuulire Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kwosa aerobics byonna afuna bya bwereere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwamuludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano okusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne woofiisi za URA gwe wenna yagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso essimu wandiika noti 772 976 oba noti 7 noti 6 noti emu noti Profesa kati mubyogera bwe mutyo era nti kyekyantuwaza ne munyonyo kubanga waliwo tewali boogera bintu ebyo kaati eno channel nemyereera babyogera babikola ki babikkirira nojja etera mutuze kirasa ne banyoonyayo Lubaga abantu bakunoonya bwebyo gwekafulu ne banyoonyayo Lubaga era kati ne mwezi gw'omusanvu nga 21 ngenda gindi mpige waliyo abampise abafumbo abampise
Sara nnyo kuba Santungo kubanga nsi y'ekyano yange ate ebeerako abantu naye ogabayo ku butriiki nti wano ono mukwate bwoti ono muleeguule singa wali obuuziza Patrico Mujuuka wamukolako bulungi abuje emyaka gye wakwatako gye nakwatako nga nkyakozesa n'akakeeka ojala wakakeeka n'obabuulira ekyokukola styles ezikola ki gwe ow'ekinaana mwegumu wena tuttira bintu bino banna musazire kyalero tusomesa ku mikolo naye ebintu byonna byetulira ku mikolo byendiko kyekyampisizza Profesa Walusimbi ono Saalongo wa Tuesday class asomesa abafumba ategedde enkola enyembaga era binayinza obutabimalaayo naye nagadda mpemu preamble mubabeera mu Tuesday class bakola ki bababuuziza ki babagamba ki etegeeza omukyala sona n'okujja nakwawabira nti omusajja bwe bamutendeka tabikuba bulungi tatuusa bya mu kisenge eseza kwe kwemulugunya kumusinga ofuna okwemulugunya kumusinga ofuna mu Tuesday class kati abakazi bavayo n'agamba bbawe nti bbawange wano tagira bw'ati ng'agenze mu kooti nga muli mu Tuesday class yamu omukazi wange asobola okumpa wabira nti wano nti zambali wano takyakola ki takyakiika zambali takiika mulabira awo twa makooti mufumuze kati ng'oŋŋamba oti ati nga nkubulya nti we kiki omukazi wamuwasa waaki nange njogera egundi ate nange tafaayo musanga yebasewebasa agudde eri nga yebasewebasa agudde eri anti kale naawe olina ate okumusosonkereza nze omusajja nze nzeka nze njagala njagala naye alageko nti ayagala ati era bombi tubagamba kakati bw'oba oyagala nga kati omukazi olina obubonero bwokola ki bw'olaga kakati nga nze omusajja ebyange biri open si bizibu kulaba era ondabirawo nti leero njagala era naawe omukazi bw'oba naye omukazi muzibu otutegeera omukazi gwe mutegeera ayisa omukono nga guddaweero wente eno oteko n'omulaba engeri enyambala gy'abayambaddemu waliwo oyinza omusanga ayambadde kasimithro nomanya otegeera nti kakati ali wero prepared yetesitese omusanga ayambadde obutiitima mu kiwato bwati bulungi n'omanya nti yakwetegekedde tagadde kugamba naye akutegekedde aneetegekedde simisuru obutiiti kakati olumusobola okulaba nti mugenda mu kikolwa nga buli omu amaze okukola ki okutegeera munne buli omu ayiga munne mulina okuyigaŋŋana bwe muteeyiga mu bufumbo tebubeera ate atafaayo nga ye tolala otegeera oba yeetegese oba teyeetegese oyo omukolo otya era oyo aba tiyasomesebwa naye omuntu yatendekebwa omanya ki ekyakutwala mu bufumbo era omwami wange kamutegekere kano kati omusajja alaba kalabe namanya eyo sayini ate n'omukyala waliwo sayini zalabirako nti omusajja kazze ati kyekyo abasajja tukola tutya kuwuuna mumunye kukola kiki okuwuuna omusajja bulijjo ng'ogyeko ekyangu omukwano naddala nga muli mu mukwano ogutaliimu bankiwumbewumbe ekiwumbewumbe tokubawo ennyo mutidde ogutaliimu kuwaana awo bagedde bulungi so tukugamba tegunyuma so eŋŋoma bwe zivuga buli muntu abeeko eŋŋoma yakuba naawe n'okozesa nawe omusajja bwebakuba eŋŋoma naawe gattamu engalabi kyogamba eŋŋoma zivuge bakusimba naawe n'omanya nti n'okozesa obukodyo tojja kuddaawo omusajja ayinza okutwala okwemulugunya mu bazadde n'agamba omukazi ekimukomesezaawo nti mbuli yafuuka kiteteme mbuli yakola ki afuuka kiteteme era abazadde bo babamanyi lwaki ono amukomezaawo afuuka ati kiteteme wanga mbeera mbuliti tanyenya kiwato
Kugamba bi oteeka okulaga naawe sayini kiki oteekedde okuba. Alina okuba ennyindo kye bakozesa. Mpazi bakiyita kuba nnyindo. Ebyesamba ali ku kamera ebimanya bw'olaga munno n'amanya n'oteekawo akayimba adda bakiyitanga okulimba luyimba lw'eggwanga. Mulina ku buyimba nammwe abedda bwe mwayimbanga obwo oba muli muntu ajja n'obubwe kugamba kikinziira ku nteekateeka tuni gye bakutyuninze bakuteeseteesemba oteekeddwa oti olaba ngundi alinga ataabuulirirwa. tegeeza obufumbo bufudderwa abantu batagenda mu Tuesday class butabuulirirwa ate n'engeri gy'oteekeddwa okukwatamu musajjawo oteekeddwa mukwata oti. Ennaku zino tulina abaana aboonoonese nga tebakyawa basajja kitiibwa. Respect teriiwo. Bw'amugamba kino amuddamu kino. Ennyaniriza nayo teriiwo. Musajja akomyewo avudde okukola. nga tubaliza kwa sijja kuba nayo gundi yo Tuesday class esagala gimala yiyo naye kyenjagala okukati okumanya mwemera mu Tuesday class abakazi basinga kuleeta kwemulugunya ki n'abasajja basinga kuleeta kwemulugunya ki mu byobufumbo nti omukazi yamulugunya kino nekino abasajja bakitegeera abana baagwa bino bya bufumbo. Abasajja bwemulugunyiza abakazi naddala mu byobuliri. Abakazi abamu bwafumbirwa ye aba ategedde nti nfumbiddwa ngenza okufumbira musajja ku mmere nga kyekiringa ekikulu sebyobuliri n'abyerabira. Ate n'abasajja baagala nnyo abakazi okulaba nti babajjulira ki emmere. Tibaagala nnyo mmere y'abakozi gye bafumbye. Oba omukozi omukazi manyi omukazi gw'ogenda mu kiyungu n'okola ki n'ojjulira ku mwami we mmere n'okola ki n'ogimuleetera. naye n'obanga ataawasa omukazi n'odda ku mmeeza n'otula egundi emmere oleese n'ekirala mu nsi zaffe zino ezikyakola naye zaakula edda. Emmere suganye gitwale ku mmeeza ogiteeke ku mmeeza oyite omwami wo so si mukozi ye kuyita ki mwami emmere dadi ngitaddeyo. Oba omukozi atadde emmere ku mmeeza gwegenda oyite omwami wo kwemulugunya kwesinga okufuna kujja nnyo mu bantu bakwemulugunya. Ate abakyala bemulugunyiza ati abasajja abakyala ekisinga okwemulugunyiza ennaku zino mukodowalira nnyo abakyala timubawa nnyo sente timubatwala kawutu ekyo bagala nnyo okugenda ku out kafadhali olw'olumu munno mutwaleko ebweru tukoleyo ki mukyakalimu kati tolaba wange bwentambula ne buli olaba mukazi w'omuto muzibu so myaka nga 25 n'omukazi wange ono mwaka atambuza wankaaga awezezza emyaka enkaaga mu gumu naye kimu kinaye muto nnyo mulinga abateefa nze nange nga alina emyaka 90 nti ye wankaaga mu gumu naye ebintu buli kimu kitatambula dda bulungi era kisi omanyi omuganda alina olugero lugamba nti emboozi teba nkadde nanyina oyo yakola ki yagikaddiya kale nawe emboozi baalimu eyo gyokoma okwefeebya ng'emboozi ekaddiwa kyagera musiye kayita akaboozi otyo basambi bali mu kaboozi kaabwe basenze mu kaboozi kaabwe singa kubatataganya nenvaawo kugamba oteekeddwa okumanya ki ekyakutwala w'omusajja kukola ki kumujjanjaba mu buli kimu so si kumujjanjaba oli ayinza okuba nti nze nagenda kufumbira musajja omusanga talabika bulungi kati nga zambaali bwali musanga alya era okumwegomba wamwegomba olwokuba nti simanyi nze simanyi najja kuko alabika bulungi olaba nfaanana bubi kuleeta tokimanyi
kikuleeta era kyoteekeddwa okukola ki okutuukiriza ennyo. Okay. So leero kyokiteresiza Ssaalongo ono Walusimbi kubadde kwongera okumanya mu Tuesday class bakola ki kyanjawulo kyekiri okubanga nabyo byebimu ku bitwe bibeera ku mikolo kisooka kyangambyemu kimu mwe mutegeerera ebyobufumo nga bwe birina okuba nga bwe bitambula ekikulu kye tutegeddemu nti myezi 3 ogimalako ng'osoma gyali eno ne kagiri 3 kiteekewo ebbanga eriyamba mu abafumo nti bye banaababuulirira bano bw'oba olaba ebimu tobisobole sazaamu obufumo ng'obudde bukyali munno oleme kubuyingira omusajja bakugamba nti nze njanga mirundi 45 nagendako egindi Namugongo eyo Essonda eyo lwampitaawo okuwaayo omusomo ne tusoma emisa neggwa faaza n'atulwali lutandika omusomo naye mbibuuzo bambuuza bagamba nti mwandirabaganye ne munno emirundi emeka olunaku mu wiiki nabagamba kidipeninga ku nneeyisa gye mukola ki gye muyisaamu oba ntegeeragana gye mukola ki mutegeeraganamu eri akawiiki akamalako buli lunaku n'ekiro waliwo ayinza kusaba enyongeza ku saawa 4 muyingidde obuliri nawagenda mu kikolo saawa 7 agolokose oba 8 n'agenda eki bukya zikookolima n'atabuka waliwo n'akayimba edda ke bayimbaga kyebutula awooma ng'enkoko zikola ki zikookolima ke kayimba ako kyebutula awooma ng'enkoko zikola ki zikookolima akaseera ako ate n'omusajja aba ayina enneedi naddala ng'obudde abukya abeera nnyo mbwetaavu nina okuyigako bingi nnyo naye era kyova olaba nti omwana ku nkya okumulaba nti kano kali bakasajja lwazi ng'agolokose n'akola ki n'agenda n'olaba ng'asobola otutumbiiza kajja kuba kasajja mukunkumulawo gasobola ng'atumbiiza bulungi katyobona n'abakazi kati nnaku ntubabuulira nnyo abasula nga basibye abaana nappi si kirungi kitta amaanyi g'omwana omwana aba talina bwe yeetaayiza ekiro talina bwe yeetaayiza omuntu muleke yekole ki yeetaayi so ate abasajja abakulu abakazi bayomba nnyo abasajja basula mu bijiinijiini kati nga boolaba Captain Rick abeera nnyo mu jiini basula mu bipalepale omusajja osula otya mu jiini obeera likira abakazi ennaku zino bintu byatabuka nezinayiti ennaku zino omusajja tolina kuba na nayiti tezisubwamu nnyo olina okusula kubanga oba tuweetaaya bulungi so Adam n'obuwala obukukutte nabwo si bulungi kusula mu nankani obeera Adam free and fair oba omugenzi mbuliri bwammwe okka oyinza okufunayo ekikanzukanzu n'okyambala ekanzu n'ogyambala kubanga ye ate ejja kumakinga free ejja kukola ki okwetaaya naye zino empale zikutte nazo tezikuwa kukola ki ekanzu ogira mukizo otyo funa ekanzu gyoba ogenda osulamu tuuka ojja kutikkula butikkuzi ng'ogenda ku mulimu kyane eno ya mikolo muzikizo olwaye tukomaawo kasategedde ebeera mu Tuesday class nane yala kumanyako ku Tuesday class biki ebibeerayo kyanjawulo ki kye bakola ekyo tukitegedde ye Ssaalongo Walusimbi Gaston professor ebyokubuulira abafumba bimazeemu emyaka 20 erubaga wawe abeerawo ne mukereza ez'enjawulo bamuyita ababa wateekawo okwogeramu ku byobufumbo uno musajja tubamulabe bwewesimu jozi baatuyita egindi Namagungo eyo tugenda tuwaayo omusomo gwali gw'amaanyi nnyo kati ate nga 14 bampisa okugenderera erugazi naye abasajja bakubuulira kiki ekividireko amaanyi okukendeera ennyo amaanyi ebyendya bye tulya situkyalya bintu bye twalyanga edda obutula tetukyabulya mukyala ayomba nti obutula situbulya ate n'ebintu ebisiike ennaku zino bitumazeemu nnyo amaanyi tulya nnyo ebintu ebisiike ebyo butto si mulungi kulya hatira ddala oyo amalamu amaanyi kakati oli n'ogula nakatiiwo n'ogula ejjobyo n'ojja olireeta omukazi n'atandika okulisiika kati oluba ogenda kulyamu ki ekiriisa kyonna aba akikoze eki akyonoonye
kati ffe ekyatuwangaza edda twalyanga eggobe entungo abasekula nsekule ne bagiteeka mu mazzi ne bateeka mu butula tulaffe ne tuli kasi tumanyi nnyo bisiige nga tulinga nsolo tulira ddala ekintu nga kivudde nga bwe kivudde ku muti n'ojja n'okirya obutula n'obulya ejjobo ebisoobooza edda twalyanga enderema naye kati enderema kyalabika empande enkoolimbo kizikyalabika ekyo kati abantu ebyendya ogenda osanga omwana wa myaka 35 oba 3 nagamba amaanyi sirina nomugamba kiki niba tusaba ddagala amaanyi naffe gatubulako n'olinyonya n'oliwa abantu olina agenda anywa kakati bano bagundi bano abali abazimbye amayumba bano ku gundi nga kumpi ku Bulanga ebeyita baani bano ba Dr. Gundi ono wekitiibwa Kizito organic biva organic batunda kati bayiza bulagalalagala bonna busibwe bulwaki bantu kubatereeza bebalina bubazuka kati waliwo omusajja ali awo ku posta Wemmengo mu maaso ga Bulanga yeeranga kati ku rediyo Kamala aza okusa abasajja lwaki nnaku zino abantu beebase nnyo ebyendya ng'ebisinza okukola ki okubeebasa nosanga omwana wa myaka 28 naga siina maanyi simalaako Saalongo byampadde bikulu muzikiriza leero tubasibulire wano tujja kumweyongera naye leero katukomaawo tutegereko leero ekinyusi kibadde biki ebibeera mu Tuesday class era bakolayo ki kyekyo katukome wano